Laboratory wakati wa Fibine mujjawe kyamukoze kino kikono omugole yazze amazeeko bonna abagezaako okumweyimbamu bonna yabafunidde eddagala lyabwe naye nga byonna bikuleetedde maaso abinyuma obyerabiddeko ayongedde okumukakasa nti ye talina gy'alaga bw'aba ayina abaana abaleeta ajja balabirira n'ebisingawo byonna bikuleetedde ate nga atabukidde nabo bonna abamwataakinze abamukolera zi live ez'okumukumu nga boogerera omukolo gwe boogerera Fibi byonna sobola bikunyonyola bimalayo naye nga wasuze otya asibetya gweno omulungi ampuliriza Channel Media kwoli subscribe for more updates like share and comment tuwerabira okunyiga notification bell obenga notified binateka video empya nyongera okujjukiza tuzuula omwagalwa oba nemuje tuzuule abagalwa amwe muve mu kubuzaabuzibwa obere ku muntu ng'omuliko bw'omu ate nga naawe oli mumativu nti ddala tuli babiri ffekka tebangasseeko omulala n'ekirala tukola airport pickup services zaffe nnungi emiwendo gyaffe giri wansi ddala nga bw'ogirabawo ate nga n'ekirala gyakuteesaako buteesa n'ekirala tukyusa ne ssente tukola surprise ne delivery banaye Mother's Day etuuse mujje tusurprisinge bammami nga bakyali balamu tubalaga omukwano tubalaga essanyu kuba si kyangu okubeera maama omwana takuzika n'ekirala tusiba ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula nnika okukyala birthday parties ne tugiweesa ekitiibwa tusiba ebimuli bya ssente tukuguliza n'ebintu ne tubidelivaringa katugende butereevu ewa mukyala Nzola ng'alidde obuwuka ng'atabuse ate obere nga werabirako olitemu Fibi oba mukyala mujju mulabe n'engalo bwe tuzikuba bana ebino ebintu si byakwessaawo nedda era omwana yavuddeyo n'abagamba bana si buli omuntu nnaawasa simanya omusajja wamwewasiza bakubuuza gwe genda ofuneyo omu bw'aba tyowase ogende munnange owase anaye omusajja oyo nze simanyi nakumanya obusajja bwe babasa bwe buli obulemeera bulinga mmungi ate kasoosa nga akasajja kuno nga kakabeera okuvuma abantu omanya kakazi mu kko kabuliddwa akawasa omuntu abaddala tebabawasa tebasobola nakubeera ku TikTok kuneeno mbo nga bali boogera era obutunuulira buli kuneeno obusajja waliwo akasajja akakyaza bulinga busatu bwe buti bonna tebalinamu yadde ento empeke tewali muntu asobola kubalamu magezi ng'omusajja okera kuneeno ku live newankubadde yeekusasula newankubadde yeekola kitte wali asobola kubala mu magezi wali olyaki kati bwevaawo kitegeeza tolina kyokola nemujjaawo ne mutumalirako obusungu n'ogeraageranya omuntu n'omugerageranya n'oli era singa bwe bati ne mukozinga entalo ku mikolo ogundi simanya alayonze bamaidi musimanya bamaidi bamusinga obulungi ne mubeerawo nga musoloza gweronda ababi oli mu community y'ababi kikikyo londa b'oyagala abantu ababi tetubasinkana nabasisinkana mukama abatutaasira wala kyova olaba temutusinkanangako okitegeera era oli abeera ayagala mbusimanya ennyumba yammwe ebeere nga yalangi emu mirembe nannaku amiina ate nga tubeera wano okukola ssente kukyusa bulamu bwe mpulira nga enfaananidde bubi nga maama abapeyinti baabo bajja bagisuze langi naye ng'ani ayinza okubatwala omukolo ewaabwe ennyumba n'agirekanga bweri naye omuntu naye ekyo nakyo nekimunyiiza ennyumba mwagisabise omukolo tetwaguteese waffe twagutadde wa chairman waliwo ayinza okisirikira ku kyalo chairman ennyumba ye efaanana n'eyaffe shiya esinga n'eya chairman bannange olema bannange we are not your type because of our hearts nze nabagambye era mugenda kuswala ewammwe mwe ba first born abamu nze last born ewaffe kakati last born nasalawo okwenoonyeza akawogo saatunulira kitange ettaka gyeriri buli kimu gyekiri saatunulira baganda bange bakulu siriri ndi bwannamunigina bwenti ate nga gyebali ate nga tebali bubi nandibadde nsobola okwesuula ku CEO nemwekwatako nembaga simusimatukako sigula mmere sikolaki nesibye ku CEO ate nga ekisenge gyekiriri wandyagadde kubeerawo omwaka newe nandibadde kukolaki ebbanga lyange lyonna yona nandibadde ewa CEO nga gyembeera already buli omu wetwadda nga CEO ng'alina ekisenge kyange ennyumba ennene era nkiwa neyannamayumba laka yateekako ekisenge
okitegeera nze wano nalina ekisenge kyange olwedde nga gyekiri naye mulowooza omuntu ogamba nti nze sijja kukola bwe nti kankole bwe nti kuba kwenoonyeza kawogo ate nga nakwegayita tusigala wano oli mwana muto nzijukira brother wo nga ngamba Fibi tomuyisanga mwana muto kati akuze nga mukaba mwana muto kasana kubeera waka bunsana kubeera waka naye nga gwe muli olabanga I need to be like this gwe kasobanga omanyi ekyokubeera naye era ng'omuntu abeera ayagala okubeera mpena I'm a good example for you to learn on kampangisa apartment yange because you have grown okola sente ate lwaki mbeera ewaka lwaki mba nkunyunyunta kiba kitegeeza nange ngenda kutandika okufunako entondo okuwoza ate si otangulidde kano nga bwagulidde omwana ntandika kwekwatirira ogenze kushopinga ngoye z'abaana bo ate nawe ngambe tangulidde kiteeteeyi ate nga buli kimu wali osobola okinkolera buli kimu naye omuntu n'akuddako mutamwena bbanga lyenneeberera ku kyeyeeyo ng'olina ennaku gy'oyitamu omuwalabu akuwuuba n'obeerayo n'osirika n'ogamba wange myani muwalabu nze yasalawo okwereeta kambeereyo nze nkole naye omuntu mbu yakumalirako stress ye mbu olwokubanga omuwalabu amutulugunya naye mwe muli bashiru nze naliyo omuwalabu naye ng'antuma emirimu ebisiibo byonna nabiyitamu bye mwayitamu nabiyitamu so there is nothing you can tell me oshegera kati kanguye CEO ennyumba gye nalimu waliwo eyagiyingiramu tali ku intaneti nganze kibategeeza nti omukisa ogwange sigwe gugwo natuuka mu nnyumba eri mukama wange nanjagala ne batuka n'okunzaala omuwalabu ogamba mbuno Fibi you are my daughter binti ana omuwalabu nga akulukusa n'amaziga taata ne maama nze nenvayo taata n'akaaba amaziga kubanga ajjukira kye twayitamu nga tuli eri abaha nataasa muwala we yali ayagala kumutta neneeteekayo bwe nti n'alaba muntu kyayinza okuwaayo omukwano gwe ku lw'omuntu gw'atamanyi ne mwegayirireko muwala we n'amusonyiwa ne mukisinga ebigere n'agamba ne walayi Fibi binti ana ng'alina balina ebigambo bye boogera mu Luwalabu ne wabeerawo bond era nagenda okuvaayo nga muzeeyi tulina bondi ey'amaanyi n'enzira eno ne tudda eno egundi simanyewa etabuuku ne tudda eno etabuuku mami n'akyankalana ne mutabani we embuga mami muyinza mutya okukyankalana ne mutabani we lwaki mubeera muyombagana bino ne bino ne mpita majidu nga mukulu myaka 23 ne muyita ne mbuga majidu jangu mama wono waafa oyinza kukola ki embuga majidu weetondere maama wo kati majidu yali agaana netondera maama we nga nkaaba amaziga amusonyiwa asobole okumuddiza ekisumuzo ky'emmotoka majidu asobole okuvuga ng'emmotoka afulume wabweru nga majidu takyalya mmere maama we tamunyega ffenna ne tukaaba amaziga jjukira waleeri wabeerawo emotions ne tubeera n'omukwano omungi nnyo ogw'ekitala era navaayo maama we nga si lubanzadde nga tulina bondi kiba kitegeezaamu different person siri muntu wa bulijjo nga ye mulowooza era kyova olaba abamu mugenda kuyoola ebikolimo wano eno ku TikTok nze nsobola bagamba ate ojja kwebuuza ate nabadde ki ye ate lwaki nabadde weti naye ojja kugwa ku kikolimo nze nazala nga asiiba abakolimo yangambe sira kyakukola buli akunvumira mukolimire mukama yanyamba taata wange ate balabe mange tebabeera ku intaneti balabe mamange mamange yandibasabidde oli mukomusumba batega ekintu kimu bukedde can even your mother and father kutega you and see you nga she's very happy nakubira simu tuli mukulaba every day tuli they are proud of me. Who are you to take away their daughter's happiness? Who are you? Yes, no, buli atampana naffe otampana ne olwanagana n'abantu b'otamanyi alwanagana na Katonda olwanagana n'ebikolimo by'otamanyi abantu betukozesa famire zaabwe olwanagana nazo kubanga bamanyi oyo bosi wa muwala wange amuyisa bulungi webuzeeko omuvuma bannayera babwayonona obulamu bw'omwana wange n'amala ava mu bizinesi omukazi oyo muwala wange ajja kuba talina mulimu oba mutabanyi wange ebyo ebikolemo bwe mulwanagana nabyo mujja kubeera nnyo kukyeyo nga musindika ssente nga bazirya because abantu you wrote a bad comment. You don't know. You don't know.
ekirungi ekinsanyusa nti embeera gye baayitamu nagiyitamu nandigambe bane sigendangako ku ki nze lumu omwana yanvuma okwo ku social media simumanyi namumanyi n'avuma bba wange n'amujolonga nazalange n'alinnya emmotoka yonna gye yali ng'amanyi ndowooza sikyasanze saalaba na vidiyo eno gyembeerera nga basuma byange n'aŋŋamba mwana wange oli bulungi konze ndi bulungi n'abeerawo nga bwankeberako nga ŋŋamba yi omukyala abadde kyo bamugambye ndi mulwadde nga ye amanyi vidiyo nagirabye nakitegeera amaze kuddayo nti yalaba vidiyo yamuleetaka nange abantu abamu bambuza oli bulungi anti munaye tulaba ebiri ku social media oli bulungi nze nga saabirabe nabbira olumu tetubiraba naye bemudiiringa nabo bangi kati omwami wange omulungi omugogofu bw'ati amatiri bona kintu obulungi obumuli ye ate mwandinvumye enki nti nalonda omusajja omubi mulese mukubyewo ate kakati ate naye mumunvu bannange kinaaba kitya omusajja namujja mu supermarket bagigalawo ku olwo nze sinze bane sirina kyenaba waliwo neyeesibye ku mwami wange ate abaana baleete n'ebifaananyi bye eby'omukolo tuleetera abaana baffe aleta abaana bositule aleta abaana bange nsitule babanga baana be babagatte nnyo leeta abaana ate tunaagamba ki mbuwatulekawo simaye wakola oti bannange mukwano leta ku bifaananyi by'omukolo bakale ekiraga nti no mwaliko mwenna bannange oli aveeyi n'akayena nga talina nabukakafu nti oba twali ku biici awo ne twekuba akafaananyi ng'ali eri nga mulengera naye nga tolina awalabikiddeko bulijjo muliwange tugenda fumbira abasajja nga tunoonyereza kubanga twamanya nti mujja kuvaayo mu beekippeko ate era nga tumanyi olaba oli afumbirwa musajja aliko bakazi 5 n'amanya yeew'omukaaga ng'atamenyekako tasalikako musale. What are you saying, guys? Ate ne bashuga daddy baaliwo ne tubalekawo. Bashuga daddy baaliwo nga batekamu omusimbi ogw'ekitalo. Ene tulonda wabato. Oli naveyo nakuwa amagezi. Mbo bade tolina kuzaala kati bade tolina fumbira kati simanya okola ku TV Gasiya. Obulamu bwo butambuze nange bwange mbutambuze. Nze manyi biki byenjagala. Okitegeera. Buno bulamu bumpi nnyo nga wafudde dda tolina na mwana. Bibe nkunyumiza ki? Nyumya. Rita we yali atudde ne Harriet. Nga waliwo abakurashinga ku bawange. Ayira. Rita yavaayo abanyigidde. Munaye nga bawumyeko awo. Naga atlist bandisoose kunaaba. Bandisoose kunaaba ne bajabyeko omusajja wo. Naye tebunaabye buwunya bubi bonna buli erimu. Jebi! Otyo? Fire. Naye bannange. Tamwina ne kyemugamba nti omukolo tegwanyuma. Nti oba gwanyuma. Bagambeko ebyennamayumba anyway. Anyway, tuligenda Namayumba eno tugenda kugulawo estate nga bulijjo ze tuteeka ku katale ze bamalawo ate tunakola ebimanyiiza tugenda kugulawo estate y'abasiraamu etugenda okugula mbu abatali basiraamu nabo tebakkirizibwako naye ng'ojja tusiikirayo embizzi oba mukkirizibwako estate ya n'engeri y'abasiraamu banne tuli bakoowo nze saagala naŋŋambako ndi mukoowo ate kati nange empisa embi ngenda kubanga nywako buli lunaku tayimuuzifo ate nze kikwatagana n'omwami wange bannange simanyi nakumanya simanyi era nze omwami wange yankomako naŋŋamba mukwano era mwesiimye nnyo nga nze nafumbirwa beefu mwesiimidde ddala omwami yankomako n'agamba bireke nali sisongebwako lugazi ng'olusongamu ne balutemako ne balulya naye mwesiimye nnyo nti bba wange mwesiimidde ddala mwekubireko mu ngalo akugamba bireke kubanga mba naakagalula omukono n'asomera ekyawandiikibwa akajesimi yange okukubira omuntu omu wati afugaze ate kyemmanyi kati saa zino wetwogeredde bino abadde offline era agenda kulaba kyaka essimu kati singa yagikubye edda era akali ka vidiyo kenateekayo nga tuwazi y'omukolo yankubira
kukuba gwe wamwe kajukiti kajeyo toshoka mama nga kagezeko like si ate uje wate wabunzigisayo kajeyo ako abantu those who have high regards in you what are they thinking? We don't give failures your time. Na failure akulemeddeko. Wempitira waayitira. Wengirira wenti failure nemeddeko. Habeereyo nze gye simuma. Ne failure n'akulemerako. Ndoga abanenza omuntu namukola ki omuntu. Novaayo n'onjogerera nze. Nalungi wakuno omubwati. Nga sirina na kye nakola. Abula mujoga chichi mumpalanira kasusu kaddama teba kyalina kye baŋŋamba ate n'abagamba ti ye ate bannange oli akuvuma ali mu filta 10 naye nga mukyalimu ebigondogondo mu feesi nga bikyagaanye abantu abamu twetaaga kulabako bane twetaaga kulabako buli akutuukako ne bu ipenso omuntu nabanga CEO abantu boolabako ku internet balina ebigondogondo mu face naye light ne gundi ne filters ezibataasa naye fe offices zaffe zibeera neno kumpi ojja n'olabako n'olaba omusajja omulungi oyo gwokanya yannoonyako oti bannange abantu abamu si bulungi bwe bwatwagaza nedda nga bwe mulowooza gwate munnange bannalungi bakuneno tebaliiyo abalina okimanyi nti waliwo n'abadde abakontestinga mu nalulungi wa 2 ne misi wa tiktok nalulungi wa 28 owa miss Uganda waliwo abatannafumbirwa naye nga baali balungi. Wa Phoebe naye agambye ekimala temujja tuvumanga buli kiseera mutuwalampe nga tusirise abantu abamu beetaaga kuyisaamuko ku ggaali ne mutukolera live ez'okumukumu buli kiseera live muli ku Phoebe naye nga n'abagamba nti okufuna ettutumu si kumala kuvuma muntu naye okufuna ettutumu teyamala kuvuma muntu n'omu ate nga mutuufu. N'ekirala nyongera okujjukiza tuzuula omwagalwawo tukola airport pick up tukyusa ne ssente tukola surprise ne delivery banange Mother's Day etuuse tusiba ebimuli bya ssente ate nga tusiba n'ebirabo by'oku mikolo tukuguliza n'ebintu ne tubidelivaringa mutwesige mikwano tuli beesigwa tukolere wamu buli kimu ku video call ng'olabako tojja kubeera nga wejjusa. N'ekirala neebaza buli alaba video yange to the end n'olaba obulanga tobuskipinze mukwano ndi musiimu saba Katonda kwe ky'osinga okwagala. Ate era nenyongera okujjukisa nti tukyali ku Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tewera bino kunyiga notification bell obenga notified bwenteekayo video empya. Ate nga n'ekirala katwesange mu comment section ate tubeere nga tweyongera empozi. N'ekirala ngenda kubeera nga nkwongera ku buli obutambi bw'omuwala gwe baakuba eyagambibwa mbu yakubwa n'agenda mu kkoma ngenda bukwongera nawe twendowoozayo bituufu oba nedda. Trophy n'asikambula nkube wansi ne mugamba Trophy ogenda kunzita nendeekaana nnyo mukulekaana nnyo olwo olujja olugula okwambuka ku madaala ezibeera exit za stairs. Trophy n'awulira omuntu ng'aggulawo Trophy n'anta n'ayambuka n'addayo mu room n'esigalawo nga nkaaba. Ne mugamba Trophy onkubye sirina kyenkukoze nkwatidde mu nsobi onkubye nga sirina kyenkukoze naye musiraamu oyinza okwagala osimatuka kino ekintu naye wallahi wa Allah ogenda sigaza ebbanja. N'akomawo ng'avudde waggulu n'akomawo n'aŋŋamba obwedda nkugamba toyambuka waggulu biki naye ate gwe owaliriza oyambuse kati osanzeyo kyasanzeyo kati ki. Ne mugamba Trophy teweekaza n'aŋŋamba kati neekaziza kola kyokola nga awagala nga alina amaanyi ne mugamba Trophy onkubye n'aŋŋamba ate awo sikukubye nkuyisizaako obuyisa nja kwongera nkukubire eddala ogenda nja kwongera nkukubire eddala ogenda okole live bwe yaŋŋamba n'ensirika n'entuulaawo nga kamunguluza nkuba nga simanye sina nagatamba Trophy n'aŋŋamba tambula ova wano ne mugamba Trophy sisobola tambula ava wano onkubye
kamunguluza nkuba sisobola tambula va wano ne mugamba ngenda sigalawo if it needs anything it's going to happen here nangamba gwamanyi natambula naddayo waggulu nenkwata essimu yange nkubira Gaye yandeeta owa pick up ne mugamba hello can you come and pick me nangamba no I went to Dubai Deira ne mugamba in how many minutes can you be here won't a day nangamba I think in a half and hour 1.5 hour ne mugamba okay nadamu nakwesimu nangamba in 1 hour I will be there ne mugamba trophy mpe ebintu byange nkoleki tambule nve wano ngende trophy najja we nali era n'okuddamu okubira Gaye essimu okumukonfaminga ati ogenda beera no musaawe monone trophy yaliwo trophy naddayo naleeta ebintu byange yali bisigaddeyo munda mu ruumu ensawo zaali 3 kuba eyokuna yali agikiriza wansi bwe yaleeta ebintu byange nensula ensawo emu nenjitwala ku lift ensawo 2 ezaali zisigaddeyo trophy yazisitula n'azikolaki n'azireeta mu lift n'azireeta ne mugamba trophy onkubye naye musiraamu namugamba trophy no soka owulize namugamba trophy onkubye naye musiraamu Allah agenda kusasula ekigambo kinagamba trophy nga ndi mu lift we nafuuka mu lift nenfuluma era trophy yasitula ensawo zange n'aziteeka wabweru w'omulyango nenkubira Gaye ne mugamba ogenda kunsanga wano wabweru akamunguluza nkuba mukwano gwa trophy yali awo ne mugamba bambi mpa ku mazzi kamunguluza akola ki kamunguluza nkuba nambuuza what happened mugamba trophy ankubye nambuuza ate trophy akubidde ki kubanza ngambye aze wano nambuuza olina washroom wosobola ofukira ne mugamba mugamba gwe olina kyoyagala okwambuka waggulu kakase naye waggulu waliyo girlfriend wa mukwano gwe ono wawansi yamugamba mbu oyo omuwala alina kyayagala ozuula naye ate omuntu gwagenda osanga waggulu girlfriend wa mukwano gwange ne mugamba gwe waba wagambye nze ate kyensanzeeyo kirala kuba omuntu gwensanzeeyo nali muwuliddeko nambuza gwe okonfamuza naye mugamba omuntu erinnya lyemubuuzizza alikkiriza naŋŋamba yeye nentulaawo wabweru Gaye naŋŋamba jangu ogira otulako muno munda kwa wabweru wakola ki wookya naŋŋamba naye trophy kyakoze si kituufu naŋŋamba kamunoonye wano njogereko naye Gaye n'afuluma n'anoonya trophy babeerawo wabweru nga boogera nze nenkubira Gaye wange wapikapu ne mubuuza obuuzayo eddakiika mmeka otuuka naŋŋamba within 10 minutes ngenda kukola ki ngenda kuba nkutuuseeko nentambula nenfuluma ekizimbe kya Gaye nenzirayo we nali ntadde ensawo zange we nagenda we nali ntadde ensawo zange zaali 4 wonna wamu nensanga ng'ensawo 2 awasigaddewo endala zitya 2 nembuuza Gaye yali ku security nemubuuza ssebo ndeseko wano ensawo zange 4 naye ate 2 siziraba naŋŋamba nga sirina muntu gwendabye azigjewo awo no Gaye mukwano gwa trophy eyaseka naŋŋamba naye kambuuze trophy n'agenda n'abuuza trophy nti gwajjewo ensawo z'omuwala n'amugamba ye Gaye najja naŋŋamba shukrani trophy aŋŋambye alina ensawo agenda kujja naŋŋamba it's okay trophy najja n'asaba era oyo Gaye ekisumuluzo ensawo zange yali azitadde mu store eri awo wabweru 2 yajjako ensawo 2 n'aziteeka mu store yali awo wabweru n'azimpa nentulaawo katebe owa pickup bwe yajja n'asitula ensawo zange n'akola ki n'aziteeka mu mmotoka kuba yali amanyiwaawo okundeeta bwe yandeeta nenkomayo waka ng'omutwe gunuma kamunguluza nkuba nensalawo neba kuba saa zaalinga mu 5 ez'ekiro nenkomayo waka neneebaka nakomawo ebigambo byemuwulira mbu naffe itimanga naye atika omutwe navaawo mu ambulance mama ebyo ebigambo sirina gwe nali mbigambeko sibyogerangako nakomawo waka nenkoma waka nenyingiza ebintu byange neneebaka enkeera nazuuka saawa zaalinga ku myezolwegere omutwe nenkubira Gaye ono gwe tukola naye ne mugamba manyi omutwe gunuma naye I think neetaaga ogendako wa mu ddwaliro naŋŋamba okay kansoke nfune wano emmotoka nkole ki none ne mugamba it's fine nembeerawo saa zaalinga mu 2 omutwe nga gukoze eki kunnyogo gange mabega tiguzinga mugamba bambi yangu wakokole ki ontwale mu ddwaliro embeera yange si nnungi nemugamba I'm having shortness Rajabu bandi kutaddeko naye ndaba wajjudde Rajabu agala muteekako sima yayinza okuba ina information naye bonaawe ofunye omuteeko gya muteekako oba maybe nsobola okuvaako Rajabu ayinza okuba ina information about gyemuli nze kamuweemu ekifo
Rajabu tokojwa. Nenkola ki nemugamba jangu okole kyo ntwale mudwalire embeera yange sinnungi nga I'm having shortness in breathing. Nenkubira abantu baali bane essimu. Abantu benakubira baali tali wa trophy balina audio ze yampeereza nga ntuuse ewaka. Nenkubira we muvuka gwe nkola naye nenkubira omwala bamuyita Arima ne mukwano gwange omulala. Naye nga trophy okyamwagala oba? Awula gwe kati sindikako. Kasi odayagala nti kwewandisa mulayo comment asindika mbu yakwagalde. Nyabo jebaleko. Nze ngamba nteekeyo request munna. Naye nze mbadde nsaba kintu kimu Nyabo ya. Tusobola n'okumusiba we twega. Be realistic. Omanyi abakazi emotions zammwe zibakozesa ng'esobi. Ate mwagala nnyo okozesa weakness z'abasajja oba okubasiraanya lwa gundi zaabwe lwa weakness ye. Story yo Nyabo tekwatagana in reality. Tekwatagana. Etya. Watugamba otya mu live yasooka. Jogera kyonna bagamba we banga nina kinayogere. Soko yogere. Omusajja oyo olw'okusirika si musiru. Yogera kankuwa obudde yogera. Bembanga ku bigambo byenjogera byawukana ne ku bye nabagamba. Gwe njagala oyogera ogambe wayogera we bati ate saazo we bati. Kati kankubuza ekibuuzo wano Dubai amateeka tegakola. Paati esigaddeyo ngenda kugibawa mu video eddako lwansonga munnange levi yali mpanvu video mpanvu tusobola kubeera nga ngiteekayo omulundi gumu naye nga mbasuubiza nti paati eddako bigenda kubeera nga biggwayo kuba yannyonnyola bingi nga bamusoyasoya ebibuuzo bwaddamu bamusoyasoya ebibuuzo bwaddamu nga bamuwakanya bangi ate nga n'abakkiriza byayogera bingi. Olowooza omuwala ono yali mutuufu oba nedda? Ekibuuzo kyange kikyasigala nti bw'oba ogende wa boyfriend wo omukubira essimu okumutegeezaako nzija oba tomukubira? Era bulijjo bw'oba ogendayo boyfriend wo olunaku lumu n'akugaana n'akugamba leero tojja n'akugamba ebitakwatagana, okkiriza kyakugambye n'otagenda oba naawe olemerako n'ogenda olabe ensonga lwaki emukugambisizza nti tojja? Ocean Media kwokyali, subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Nnyongera okubaza bw'olabye video yange to the end n'olaba obulanga tobuskipinze mukwano ndi musiimu era nsaba Katonda akuwe ky'osinga okwagala.